Central Executive Committee tenaba kutuula kuteesa ku nsonga y'aba commissioners kubanga agenda gye twabadde nayo teyabaddeko, naye ku agenda kwaliko AOB tyensonga endala etali ku agenda newankubadde ng'eteekwa kubanga ereeteddwa bulungi. Agenda zaali bbiri, emu yali ya Karamoja okuwaayo ettaka n'esaba gavumenti egende esseeyo demonstration farm, era President yalagira ttiimu ye egende yeetegereza ensonga eyo. Ensonga ey'okubiri yali ekwatagana ku nsonga za corruption n'ensonga z'abakomishona mu Parliament. Ensonga eno bwe yaleetebwa, Right Honorable Speaker yali amaze okusaba ng'agenze okutuuza Parliament, Chairman n'awabula n'aga nti ensonga eno nnungi okugireeta naye yandigyogeddeko taliiwo, n'aga nti kibeera kya buvunaanyizibwa ffe ng'olukiiko lwa SEC okwogera ku nsonga nga bannannyini abikikwatako tebaliiwo. N'aga nti kyalibadde kirungi gye bujja mu maaso SEC ng'etudde ne Sipiika nga waali, then ensonga eno mugireete tugyogereko ng'olukiiko. Naye naawe endowooza ye n'aga nti bwe tuliba tutudde kyalibadde kirungi twawule ebintu bisatu. Ti bakomishona bano kye baakola baavambira, baaliiririra oba babba. N'aga nti obanga omuntu omukulu oyanja ensonga mu maka go olina okwetegereza olabe buno bwali bubbi, kwali kuliiririra oba kwali kuvambira. Kati n'aga nti eyo yeribeera besisi yaffe. Bwe kubanga babba, ababbi ngeri gye bayisibwamu eri mu mateeka ga gavumenti, NRM teyinza kukikyusa ekyo. Bwe babanga baavambira, kati omuvambizi kyalyanga kikye mumuyisa mutya? Bw'abanga yaliiririra n'alya ku banne era oyo mumuyisa mutya? Kati ekyo SEC kyerigenda okusalawo, naye kirisinziira mu kunoonyereza ne facts entuufu ezirivaayo kyensonga eno okusalibwawo yatuukibwako etya. Kati SEC ekyo tenaba kukyogerako kusalawo mu bujjudde bwakyo.